Thank you so much for the love and support of the local industry. Thank you for having my young brother here. These are the fruits of what we work for in life. When I look at this gentleman, I say, yes, I've done my work. He's putting on a black mosquito net. Even you are my product, don't lie. Yeah. Maybe I'm not funny. I cannot by face. That's why I also got a Muchotara woman. I follow you, bro. I follow you. Yeah, I follow you. Yeah. I got a Muchotara woman. Yours is a Musoga, mine is a Mutoro. Musoga, Mutoro slow. Basically, we are together. Tonight, believe me, I'm no longer so good at freestyle. The reason is because the mind is always I hear the mind has been compromised. No, it's not the mind. Most of the people in Manchester United supporters. Meanwhile, this is Arsenal standing here. Arsenal,
Never watch an Arsenal game with Bebe cool unless you are ready to go to massage guy and Let's Salvador. Where we put normally, no one will answer. No one will go now. Problems. I don't know if you have anything from Bebe that you can play as a band. Is there something that you can? That is a good story. You know what age does? It makes you richer. Yeah. Now Let this stomach not like a sinapa just. Oh my goodness. You know, I try to come so early so that I can catch him. This is one of the best comedians in Africa today. The top 4. If I can say the top 3, and he's the best in East Africa, if not Eastern Central Africa. Every day of my life, I thank God for Uganda's cultural talent. Because you see, this is where we come. And give thanks to Muhangi. Muhangi, where are you? Comedy, you have put a very big stamp. And that's why I can leave my home on a Monday, because trust me, this is worth supporting. Thank you. And you guys who are doing this day here, you deserve all the support. Let's support our comedy guys. We used to only watch music, but now we watch music and comedy. Together, comedy is really different. People invest a lot in this. So be there and be every let's go. Music is a feeling, the voice is just an expression. I wish this was my day, but I cannot do more than that. I love you so much. I need to tell you about Bebe and Ykee Benda. Bebe and me, mwanene wala soka bachikubai. Soko kujingiza. Yasadia. You're a good artist. Thank you. First of all, to be a good artist, you have to be so well behaved. And that is a credit you have.
You know, I was telling, we have the UMA, keep the keys in at the back, keep the keys in. We have the UMA election, so I was telling people, he was the UMA president. When Ykee Benda became the president for UMA, I felt like the ground should swallow me. You know why? This is the simplest, friendly, a simple guy. And Ykee left the office because he doesn't want to make enemies. In the music industry, it's not simple. It's not simple. People will never, artists will never understand. But anyway, this is what I said to you. The spirit of wanting to lead the industry to the best is what I credit you for all that time. Put your hands together for Ykee Benda. Thank you so much, brother. Oh, believe me, the journey that you have right now is just starting. And I'm proud to be here and share the same stage with you. And please, when we walk, look at the footsteps. Don't look at the person. Look at the footsteps. And I promise you, one love. Make some noise for the girl. Listen. Oh, Charlie, 50. Kama mama ngena ukatono yagambe shusi yena eka katuwe mukatudasi ka dance. Abasuga omukyala muki? Personality yange siri nnyo mu bintu wambiranye nkulembera ekitongole kiramba kirina emyaka 3 kikoze ssente n'obukadde ng'oŋŋamba simanyi kulembera era simanyi kulembera nga buli omu amanyi gyayagala olaga kikulu nnyo naye bwe mba nga onayagala kwata eno ng'ate ensonga tewali awo mba sisobola omukulembeze bwe ng'okyali muwuma buzibu ki bwe wasinga okusangira ebyakulembera okugamba nti kodduke mu ntebe zalawo lyabangamu n'ebyo tebyandya kwanze mmanyi nnyo okuba fala I can accept to be a fala n'enkola omulimu gwange kuba ebiseera ebisinga president abamuvuma ow'eggwanga ye neyevuula nti tabalaba naye aba batulaba okitegeera so obukulembeze bulina okwefuula fala so ebyo tebyali tebindya naye ebirala bunanfuusi w'abantu abamu bwali bungi naye nga kati bwe bigenze bakyali bange babiri beesimbyewo kati tugende mu maaso ku bombi ababiri abeesimbyewo ani gwolaba alina potential kuba nti nno bonna balina potential lwakuba nze tekisoboka naye bonna basobola kyengeza kugamba naye ate nnobaako gwempa akalulu okitegeera
era kalunze ngenda kawa saha. Lwaki okawasa? Saha yajja nampitiramu byayagala okukola. Byebimu ku bye nayimirizaako obukulembeze bwange. Obulambulukufu, okuloboleza omuyimbi ajja. Si kuloboleza gwali mu myaka 5, 10 oba waliwo akyajja. Yandisanze foundation nga nzito. Abeko ne walinya agende okitegeera yama. Bali ate mukulu waffe Bebe Kulu ye ate amuzoleya nti talina figa era talina potential kuba nti asobola okulembera abayimbi. Ate bw'okiraba mujje. Nze ntunulira musajja bye yaŋŋamba. Maybe Saha yandiise Bebe Kulu n'amuyitiramu manifesto ye. Maybe Bebe Kulu analaba ze kyenalabye. Nekyeka tebannatuulako kwogera. Kakati wakuteyo n'omukundi ku Twitter yo n'ojja n'otugamba tokkiririza mu bye bagenda okuteekawo nga balondesa online. Yes. N'ogamba muno bwe tobikiririzaamu ddala. Naye nga ninaye waliko mu Wuma bagamba tebalina ssente, tebalina budget. Olaba bateekirize that part. Wuma yali efunye ku ssente si bwe kiri? Milioni meka? 10 si nze abagambe ensi yonna ekimanyi. Ate nabo bennyini bakyogera. Zaalagawa. Bazikozesa infrastructure biki byonna. Simanyi. Abayimbi okugestalinga entema nkulu nnyo oba accountability nkulu nze simanyi kyekisooka ekyokubiri bazijjawa baddeyo togamba sale tayagaliza industry baddeyo bafune ssente bakole ekintu ekituufu bweziba zava wa genero baddeyo naye olaba ebintu bya online ebyo nze mba ku kompyuta wano nenyiga byenjagala neŋŋamba saa obululu 10 asindi 25 ate onaawakana otya munjogere nnyangu engeri gyowadde sindi obungi kyagenda kubba obululu mbadde saawa bungi ogambye saha 10 neŋŋamba sindi 20 agenda okubba obululu kugambye tolaba nti chances ziba nyingi bw'oba oli mabega wa kompyuta zeze nkwezi oyogerako byebijolemesa mwagala gatta bantu mubalage nti muli openi Ykee Benda onansonyiwa wengenda okwogera ewakyamu kuba ndi munnamawulire but waliwo allegations ziraga nti gwe kyakuviirako okuva mu Wuma still zaali nkwenga bw'ozoogedde nti mwagenda mu State House omukulembeze ng'akuyise ate n'osangayo omuntu eyali abuvuddeko Sofigombya n'ovaamu. How true is that? Saamusangayo naye yali agezaako okugamba nti ye pulezidenti ate nga yabikola ki yabuvaamu era twayawukana bubi nnyo kuba nze mpa abantu ebitiibwa naye bw'osukka nga mbadde nkuwa ekitiibwa n'okola ebintu ebiri nga byewuunyisa mwana ne mulabisa mwana naye history namusonyiwa oba yansonyiwa simanyi naye siri sole kuba teyakola kyali kikyamu. Ogenda kwetaba mu kalulu kano? Ngenda kulonda nze kankubulire ne wolaba mbyogerako kati embeera yaliwo yali Wuma bali bagifudde politiko ate nze sibiriimu ebyo nze najja kuyimba kusanyusa bannayuganda okitegeera n'ensi yonna kati bivuddewo ebyo Wuma eriwo lw'abayimbi ndi muyimbi ate ninakuba ku boodi lwakuba neseetula bweseetuze nkola ebyange naye ninaba ku boodi. Kakati munnange ekyo livuddeko weefuga nnyo intaneti omwana yagambye okomerera wajja okomerera bugere bwa Shiba n'omugamba ye akomerera Edi simanyi byogerako mwana mubeere bulungi baagala nnyo mwana